Nabuddu mu Nakalungu ali ku BBS Terefayina nze nkutegeeza butegeeza mu ngeri ekujjukiza nti olw'omukaaga luno nga 13 Ssaabasajja Kabaka yasiimye okuggulawo empaka z'emipiira gy'ebika bya Buganda. Ffenna wankulukuku, omukulu n'omuto ffenna wankulukuku. Mulabe engabi n'enkima nga bajjako akawuwo nga Ssaabasajja Kabaka atuwubira. Ali ku BBS Terefayina olunaku olwaleero nga nze bwe mukimanyi nkeerera mu byansonga mu puroguramu eno tunda. Kaakati ngenze mu byabulamu naye ng'ebyobulamu ebyo bivujjirirwa akasente ako ng'ate ozza okasevinga n'okumanya oluusi tomanyi nga tokitwala nga kikulu naye ng'abakoze ekirungi ennyo ekyo be bannaffe aba Airtel Money. Airtel yiyo ffe gwe ate emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ate Airtel tutingana yubeerawo otya nga tolina na layini ya Airtel bannange. Kaakati naye ekyenkoze olunaku olwaleero bwe ntegedde ku kya hospital ssente ne sikitegeera nnyo naye nga nti musajja wa Kabaka ono Faizo namanya ye wa lead insurance kamuyite okuva mu Airtel atunnyonnyola ebintu bino kuba oli addabi nga sibitegeera bulungi naye kirungi kaakati omumanyi waali kamusabe ababuuzeeko ate tugende mu maaso n'enteekateeka eno eya hospital ssente under Airtel Money. Simusanyusa okula zasinze ssebo ye wali ozzeeko wano bannange gusoose owulira otya wano mwewale omulimu weewaawo ensi yonna ekulaba omanyi no Terefayina buli ddakiika eyitawo bweti abantu baga nti katugende ku ya Ssaabasajja Kabaka balaba eno Terefayina gy'otuulako n'olaba mu ddiiro lyo omukadde akuzaalira omukyala nga ali awo ne mwannyoko n'omwana netwogera byetwogera nga tewali yeesittala nga mwenna birube nensawo buuze ku batwana abatuwuliriza. Neyanza nnyo mwami Matovu wali kutambuza ensonga z'Obuganda n'ensonga za Airtel. Airtel tubaagala nnyo kati baŋŋambye ababanjudde nze bampita Faizo namanya ndi lead insurance ku Airtel Money nze wano okwogera ku hospital ssente product gye twakoze ku Airtel eyo waliwo yadde agiŋŋamba nagiwulidde ku naye nga takijja naye kirabudde nga nti akampite Faizo ono muto wange ajja abinnyonnyole oli wa lead insurance. Lead insurance kano kiika ki kuba kiri Airtel Money tukimanyi nnyo. Nze akulira insurance mu Airtel. Airtel twagenze tugamba abantu baffe toyetoleka kubonaabona oba olwadde katwaleseewo ekintu bata hospital ssente. Oteekayo ssente zo kasita olwala ne bakuwa ekitanda wovaayo tutandikira ku zero bakuwa kasente n'oba wotandikira. Kati no hospital ssente nyangu nnyo oteekayo 10,000, 13,000, 15,000 buli mwezi. Byangu nnyo bwe bityo. Byangu nnyo bw'etyo. Siringi 10,000, 12,000, 13 nga weeterekera buli mwezi. Kasita ova mu ddwaliro nga bakuwa emitwalo 4 oba emitwalo 6 oba emitwalo 10 kisinziira ku package gy'okoze eki gy'oguze. Lindako mukyala wange azadde asumulukuse mu ddwaliro tuvuddeyo akasente ako n'okumujjanjaba ogula byenda gula fumba buugi ka bebi mu kyogero wano womuyingirirawo wano woyingira ati nga ate kati kyerese kimukyajjawo kisinga kuyamba muntu wa wansi kuba bakufaanana ng'oli wa boda oli wa boda ofunye accident bakuwadde ekitanda obadde mu ddwaliro ebiro 3 tokoze naye wovaayo ng'olesosola hospital ssente oteekayo test documents n'ofuna ssente zo n'oba n'owotandikira obadde olina amabanja ng'ogasasula. Ebyo byonna bya Airtel Money. Airtel Money. Ate kati eno Airtel yazze kulema kati gwe atali ku Airtel oli ku kibanna. Kaakati mukulu Faizo byoyogerako birungi ani akwalifayinga yani ntandika dinkiyingira ntya omuntu yenna alina line ya Airtel asobola ogifuna gwe kasita obeera ng'osusa emyaka 18 ate ng'oli wansi emyaka 65 kwata bukwasa essimu ya Airtel onyige kanyiriri star kamunyenye 1 emu 8 5 munyenye 7 munyenye 6 hash olonde hospital ssente star 185 star 7 star 6 hash
ketuyita akadaala kaakati wano ereeta biki kati wonyiga ojja kulaba option 2 ey'okubiri bagita hospital center olonde eyo ojja kulaba ate ekisooka omwezi gusooka guli free kati bwereeta hospital center naye kulaga sente ez'enjawulo zensasula okutandikira ku 1,215 ey'olukumi gye bayita silver ey'enkumi 3 gye bayita gold ey'enkumi 5 gye bayita platinum ate ososasula n'omwaka gumu bweki n'okivaako nyinza okwerabira ninga nti nze kanteekeyo lumu mulundi gumu 5,000 times 12 that is ntwalo mukaaga ngaze ogwo omwaka ngumaze n'ovuga boda n'ogenda mu kataleko n'okola emirimu gyo ng'okimanyi kasita olwala bajja kuwa ssente ng'ovuddeyo mu ddwaliro kaakati god forbid obuzibu buzze kuba okulwala tikulaga ate buli muntu omulamu alwala namu balwala netutamanya kyekiraga tulina obulamu ekiraga tulina obulamu kulwala kaakati god forbid obuzibu buzze gwoyisa ono omuntu owa bulijjo ndesi kyakulabirako mukyala we abadde asevinga hospital center omukyala agenze mu ddwaliro azadde twekutte ebyeddwaliro n'omwana waffe ali bulungi byonna tubimaliriza naye wano ewaddirira wano nnaku ezo awo enyingirirawo oba bya accident byokka olaba tulina ekintu kye bayita waiting period wosasula bwoti olina okulinda ennaku 14 webeera accident tiwetaaga kulinda kufuna ssente zokubanga tutuwetegeka accident kirinda lubuto lulinda lwajja ndumanyi wajja olumanyi olina okulinda ennaku 14 nga tonateekayo ki claim gyebayita claim okusaba ssente era claim ngitera ku simu kuno okitera ku simu ku whatsapp kyonna twakikoze mangu whatsapp ogenda bugenzi ku simu noti 75 2 9 egyo 9,3 6 6 ku whatsapp nosindika documents ebipapula ebiraga mbu wayingire mu ddwaliro saawa zino n'ebifaananyi ne bakuba wafuluma ne ID yo okugulu bakuwanise ate kuba ebifaananyi byasika sitoleta ebipapula by'omu ddwaliro ekimala munaku 3 tindi mmengo bankozeeko ne waliwo ebikyasikatidde olina okuba nga osova mu ddwaliro ali ku BBS Terefayina ndine Faizo namanya lead insurance manager tuli ku Airtel money wansi wa Airtel money tuli ku hospital center banange no kulwala tikulaga accident tiziraga accident siza bidduka zokka muntu avudde ku kizimba agudde muntu omusumaali gumfumise ekyo nakyo mukirowoozaako kyonna accident zo tetusosola ali mu Gambuuze n'omusumaali gubadde sharp ina okugira nga gwamuyiseemu dda tetusosola kaakati ekintu kino nsaboddemu okittaanya bulungi hospital center nzize nteeka y'enkumi zange 3 oba 5 oba nsasudde lumu 6,000 za mwaka ogambye wali mutandika omaze okuva mu ddwaliro munkwatizaako kumala bbanga ki kati tuyina wosasula oyina ebiro 10 mu mwaka ennaku 10 mu mwaka kati kasita olwala leero nobeerayo ennaku 3 nevaayo olwokuna ofuna ssente z'ennaku 3 n'osigazayo ennaku 7 mu mwaka buli mwaka Airtel ekukwatizaako ennaku 10 mukama mbedde accident yadde mayina nasanyidwa siina ssente bagiragiraawo mangu nga deeka onodda for review for dressing onodda tukebereko naye tukuwa ssente kasita oba ng'osuzeeyo si kukyala bukyazi kusulayo sawa bankoleddeko waka tuba tetumanyi andi empapula nzirina zewaka ziba tezitegeekeka ate ekirala mwami matovu kwe kuli n'ebigenderako ey'amabugo kasita ofa mukama akuyise mukama ampise bakuwa package ya silver bakuwa million abantu bamuwa million emu
eya gold ba mu milioni 2 eya platinum ba mu milioni 4 bampa milioni 1 Airtel nga nze nsevinzeeyo kyenkana ki ng'osevinzeyo 10,000 okumala bbanga ki kasoteka 10,000 leero mukama n'akuyita enkya nga ofudde mu accident next of kin gwoba oteddeko yes bamuyita ne bamuwa ki ne bamuwa milioni 1 oba atekayo ebipapula byo n'agamba matovu accident polotoko ebintu ebyo bannange emitendera byangu twalaba insurance netugamba abantu abasinga kuba balina insurance balaba ebipapula ebirimu ne balaba steps ezirimu biwanvu oluzungu olungi tukyangwiza ofudde bakutute mu mochare bawandise receipt omuntu wa receipt agikwata n'agina ku WhatsApp number eyo gyenkuwadde munaku 3 less than 3 obyogera nno biwe ennaku naye ng'ate biyamba ofudde ogenze mu mochare to tebinyuma nnyo naye ng'ate byetubeeramu kubanga omuntu waafa awogena okulaba sente ziriwa nsetamu byokkaayana ddamu abantu abatwala ku BBS Terefayina how do you subscribe to hospital ssente weewandiisa otya nyina Airtel line yange wano ngeyange 07 njirina oli wansi w'emyaka 65 65 okwata essimu yo onyiga munyenye emu 8 5 munyenye 7 munyenye 6 kadaala nonda hospital ssente nonda packages eziriko ne bajjako 10,000 ne manya nti oyo May mumazi ng'omumazi oba 13 May mumazi oba 15 ate nojjukira nga April tanatandika nga omwezi oguddako June tanatandika osasule 10,000 olulala kubanga otasasula tebajja ku coveringa nsobolera okunyiganda beze nninayo bwe mba neerabira osogenda bwe mba neerabira nengattawo olumu werabira naye tukusindikira message okujjukiza mwami matovu omwezi guli kumpi kuggwako sasula kasita omala okuligestalinga abange lwaki temunyiga sita 185 ash kyetuyita akadaala nyiga gundi nyiga Stewart ne bannaawo ku saaluuni awo mundeeba munyiga ebintu bino tubyetaaga bannange ebya hospital ssente and Airtel money kakati akakadde ako ebizibu bizze era musindika ku ssente manya ku ssimu buli kimu kitambulira ku ssimu ku Airtel money ekibuuzo kiyinza okujja wano maze okusasula manya ntya singa nze mukama ambedde ekisa kye kyeyolese gyendi siina kyembaddeko emyaka gumu 2 3 sente zange ziri eyo era weebaza mukama teri kyakukola ngamba ezo weebaza mukama ngeza okufa nga ni myaka 8 weebaza mukama Airtel weeri kakati asene kangania olaba insurance engeri insurance gyekolamu kasita olwala oba olina insurance bajja kuwa ssente bw'otalwala nga weebaza mukama era nga helmet wogula helmet mu dduuka n'otafuna accident era ogizaayo mutekoze okiraba bw'ofuna accident ng'ogamba neeyanza mbadde nina helmet kati bwekiti wekikola kaakati nfudde ndi above 60 emyaka 65 awo tewali anfaako nzize nsevinga okumala emyaka 3 kati wobanga wa savinga ng'olina emyaka 65 na savinga nyinaana oyinaana tekina buzibu kasita wange wasofuna obuzibu ng'olina emyaka 4 tukuwa nasitandika okusavinga ne Airtel mukama ankuumye nze sirina buzibu tolina buzibu hantutte nina emyaka 75 ate gisukka 65 Airtel wotuga 65 tebajja kukkiriza kuddamu kugula anti nga nkiremenga nti aba nze nsavinga nammwe poteya asipoteya nga wenkigambye wosavinga tofunye buzibu webazawo bazimukama kyenva muteekawo ssente ntono buli omu z'asobola buli omu z'asobola kati ng'olukumi newolusula mwami matovu lukuluma osobola okuddayo mabega ogenda oluzironde kaakati emiganyulwa mingi oyinza okulambululako ku benefits for an individual ng'ali akozesezza hospital ssente benefits nga sose neŋŋamba si kasobola susula 10,000
bakuwa $40 buli kiro mirundi 10 ziba $40 omwaka ate woba mukama waba kuyise omuntu obamuwa $1,000,000 eye silver bwe mankyali mu ddwaliro claiming kaso yise ennaku 10 osobola claiming kubanga ennaku 10 zo ziba ziyiseeko so claiming tugende ku gold yes 13 buli mwezi ofuna benefit ya $6,000 buli kiro mirundi 10 mwaka jiba $6,000 ate kasita mukama akuyita ofuna abantu bafuna $2,000,000 platinum ye $15,000 kasita olwala buli kiro $10,000 mirundi 10 mwaka jiba $1,000,000 kasita mukama akuyita $4,000,000 kakati nze ntuma ggwe ku lw'abatulaba aba BBS Terefayina abakozesa Airtel money abalina line ya Airtel ntandise okusavinga n'emyaka 2 mukama ampangaziza nsuse 65 naye obukadde bwange tibweyagaza nze njayana n'okufuna ez'abakadde eza gavumenti naye nga nabyo si byangu lwaki insurance eyo terowooza ku bakadde tugenda balowooza ko era tukola mabege kalowoozo manyi abakulu banda products nyingi era nez'abaana ez'abakadde zonna zigenda kujja naye tugambye kyekisinga okunyigiriza abantu kulwala kufiirwa naddala omuntu akola ssente nga wentandisa ensonga ya boda omuntu wa boda omuntu akola mu katale omuvuzi wa taxi buli omu abaana bona batunulidde ggwe woolwala n'ogenda mu ddwaliro ssente ziba zigenze waliyo ennyingi zebeegenze waliyo omukisa omuntu okukyusa package mu mwaka from silver to gold to platinum to kati twagambye mu mwaka ogusooka tokyusa naye kasita omwaka kasita guggwako oli waddembe kola ki ku upgradinga tuyinza okwerabira ebyo nno byogera omuntu akuba ku namba ki tuyinza okuba bankuya musajja wa kabaka Faizo tiyatuwadde namba kutukuba Airtel erina ne toll free rules omuntu akuba ku namba ki kati oba agala kumanya ebisingawo toll free number bagiteddawo wansi yeyo ejja ku screen yo naye oba oyaga osobola okubeera ne customer care for 100 ne bakuyitira mu product eno bagimanyi bulungi budde kyolungi okuba Airtel erina bakasitoma bangi bulungi okukubirako kuba saawa zonna tujja kukwata essimu twogere naawe lusi balwalwawoko baba bali ku balala baba bali ku balala era mpaka bajja bakukubira nizo okuba ekiro maze okulaba amawulire ageesigika wano nenga ntya kankube naye obeere ku nsonga tomala kuba just kubuuza kuwaya mbikooye obikooye badde nsevinga mbikooye njala biggalawo tekulwaki togenda kuddamu kulwala nkoze investment zaye zimala mukutu gwagwe Airtel ngwagala naye natayagala ssente tosobola bikowa ssente matovu tosobola zikoowa ati kwaki obivaako kakati ate mmwe message muzimpeereza tuzikuweereza nemunzijukiriza mugenda okola sikyafaayo na saving emyaka 7 mumpeeza sikyafaayo what happens ku account ye ati gwe kasita oteekayo ssente kimanye oli safe bw'olwala ojja kufuna ssente bw'olekera okuteekayo obuzibu ne bujja omwezi togufuna kati gwe gira oteekayo buli mwezi okimanye kasita olwala ojja vaayo ng'olina ssente sita 185 sita 7 sita 6 hash weewaawo ebisigadde byonna ntandika kugoberera awo waliwo ze batemako nga muzijjako 1000 tewali service fee tewali kyonna kyosasulira kyofuna oteekayo 1000 tebakuggyako basimanya service fee charge tekuli charge sasula 1000 n'okimanya ogenda funa $4,000 kasita olwala akaseera katuuka n'enyiganda yo nyinayo meka nti savinze onyiga n'olaba guno omwezi olyoke oli covered awo onyiga ki anti era ogenda kweyo nkugambye ogenda ku my account n'okebera status ne bagamba matovu covered okuva zino essaawa paka zino essaawa ng'omwezi mulamba silver package olunaku oluddako osasula lwe luno n'okimanya accident zaawukana badde mu factory bintu bingiise mu maaso eso accident tetusosola sikyalaba bulungi tetusosola kasita eba accident tetusosola kasa dokita awandiika bwebadde accident dokita agee nti omuntu ono yeetaaga alubindi za $3
kati focusing ku benefit tunya benefit Yes. kubanga tetusasula ki tebasasula byogenda sasula mu ddwaliro tugambye ovudde mu ddwaliro wagawo otandikira bakuwa ssente kati gwe n'ogenda mu ddwaliro obadde ki naye accident zo gambye osasudde leero bwe wasasudde leero gwe mulundi ogusooka waliwo waiting period lunaku ezoolinda 14 weba accident tukuweerawo tetufaayo watandise ddi kakati mu ddakiika esigaddeyo nga 2-3 nyinza okuba nyina bye neerabidde fino terefayina yo kamera ya kabaka gy'olaba gitunulemu nga bwekulaba abantu okimanyi nti ensi yonna ekulaba kati ne mu lubiri bakulaba kale anyway baako obubaka bw'otuusa naddala nga weesigama ku Airtel Money Hospital Center. Tweyanziza nnyo Buganda n'ama bakozesa Airtel era mweyonge okukozesa Airtel Money twayetedde Hospital Center insurance ekuwa ssente kasita obakulwaza mu ddwaliro gwe kasita olwala kimanye ogenda vaayo ofune ssente nyika munyenye mu 8 jogera mu luzungu *185 *7 *6 hash o subscribing Hospital Center sasula 10 13 15 buli mwezi okimanye obere covered kasita olwala ovaayo ofune ssente zo claiming ssente zo bonna boda abamukatale n'abakola mu office mwenna mudukire Hospital Center eyotedde Airtel Money bakusasulira ssente zo tewali bibuuzo bingi gwe kasita oleeta ebipapula ebyetaagisibwa kukimu kiba kigenda kuba bulungi mweyongere okukozesa Airtel Money mwongere okukozesa Airtel mwongere n'okuwagira Obuganda wewa kakati Airtel Money awo wenyini kalowoozo kikoyina abaferefere bayita okwo oluusi ne babba abantu mu ddakiika emu ku lwa Airtel Faizo oli wano kalowoozo ki abantu balina kwegendereza ki mu nkola ya Airtel Money in general gwe kasita otereka piini yo n'otagaba piini yo tebasobola kubba ezo piini naffe munda mwayo tetuzimanyi piini ekwe gwe abagimanyi era gitereke togigabira muntu yenna omuntu n'akubira essimu n'akubuzaabuza n'akukola ki togaba piini yo bamanyi okuba mutugenda kusala gwe kasita otera otese piini yo kayogere byonna naye tomuwa piini tolaga munno piini kubanga tomanya munno abayinza okuba abo basaba ne nini namba togaba official number ekubira Airtel eri 0200 100 100 official number 0 200 100 100 eyo omanya nti evudde mu Airtel enamba yonna ekubira nga ekusaba kino ekintu gisaleko mangu ogirope n'ogiropa wewa aliko BBS Terefayina nkwebaza webale kugyekuumirako kakati no tugenda programu akalaja naye nze nkujjukiza nti enamba eyo gy'olaba ku screen okwo gy'oba okuba okumanya n'okwegatta ku Hospital Center tobuzaabuzibwa oba kuba ennamba yaffe ya Airtel eyo yennyini customer care 10 bayinza okulwa okukwata baba busy tuli bangi ate twetaaga tube bangi nnyo naye gwe lemerako okube ojja kuddibwamu ebintu bino birungi ate bisoboka siringi 10 buli mwezi 12 13 15 twagale nnyo Airtel akuwa gwowa Airtel mugimanyi n'obwakabaka wano birthday run nga tujjanjabya abantu ate ne bino bya bujjanjabi tuwagire Airtel katugende mu programu akalaaca nkujjukiza ku lw'omukaaga ffenna wankulukuku Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulabikako eri Obuganda kwagaliza akaseera akalungi musajja wa Kabaka 21 Matovu ayi Katonda kuuma maaso mongi